munnaffe eyekomidde ku DVC nateera nkwaniriza era nkwebaza okuba ng'okyali naffe. Amawulire agaguddewo ssaawa zino munnange tosaanidde gasubwa. Omukatuli kyagamba habemus papam. Habemus papam kitegeeza tufunye paapa omupya. We have got a new pope. Munnange gwe nno ali eyo. Ebbanga eriyise tulindiridde okulaba nga tufuna paapa era ekereziya katulika ebadde mu kulonda okw'enjawulo okutuusa olunaku olwaleero. Tusobodde okulaba ate omukka ogwa white nga guvaayo mu kimuli. Jjukira ogwo omukka ogwa white kasita tugulaba kiba kisimbolizinga nti tufunye paapa omupya. Olunaku olw'ejjo twalabyeko omukka omuddugavu era nga ogwo omukka omuddugavu gwe gurepresentinga nti paapa baba tebannamufuna. Mu mawanga gano agalonze paapa munnange tubadde tusuubira era abala kumwe mbadde mumanyi nti twandifuna paapa omuddugavu oba twandifuna paapa omu Russia oba twandifunayo paapa omu China, naye ate ebyakatonda byewuunyisa. Omutume ab'omu yadde abalonde abayite b'abangi naye era omulonde ab'omusole. Kaakati nno paapa omujja era paapa omupya amanyiddwa nga Robert Prevost era nga ye paapa asoose okuva mu US. Kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti US baadde tebafunangako paapa era ono ye paapa asookedde ddala era nga amanyikiddwa nga Robert Prevost. Robert Prevost ono ngenda kuba nga nkuwa ku byafaayo bye awo gye bujja mu maaso ko. Katandike n'erinnya ye ng'omuntu lyalonze okuba nga yagenda okukozesa mu guno omulimu ogw'obwa paapa. Tunajjukira nti gano amannya si begenda tegava just out of the blue. Amannya gano ge balonda era ge bakozesa ag'amannya gaabo be tutwala nga abatuukirivu oba ba saints. Kati ono munnaffe erinnya lye yalonze ajja kuba ng'ayitibwa Paapa Leo oba Pope Leo. Paapa Leo ono yagenda okuba Paapa Leo ow'e15. Ya 15. Paapa Leo ono yena Paapa Leo ow'e15. Kiba kitegeeza nti mu bapaapa baziba baawo ekyensi eno ebaawo ono mu bo abaasalawo okwetuuma erinnya ly'ono omutuukirivu Leo ye ow'e15. Paapa Leo ono alina emyaka 69 era ng'ava mu ssaza lya Chicago. Paapa Leo amaze obuweereza bwe obusinga nga ali ku mirimu gy'obwa missionary. Ya missionary katugambe beebo abantu abatambuza emirimu gy'Omukama mu nsi ez'enjawulo. Paapa Leo ono era abadde kayidinaali kubanga era tosobola kufuna kifo kya bwapaapa nga tobadde kayidinaali. Waliwo emitendera gye bayitamu egy'enjawulo nga batandika n'owa deacon oba omudyankoni bava ne bafuuka abafaaza. Mu bufaaza we bafunira chance ebeera monsinya oba monsinyori omutume wa bishop. Awo ova ku bwa monsinyori basobola okulonda n'oba ng'ofuuka bishop era mu ba bishop abo mwe balonda ba archbishop, then mu ba archbishop mwe balonda ba kayidinaali nga olaba nti ffe tulina kayidinaali waffe kayidinaali Emmanuel Wamala. Ate nga ebifo biri bibiri byokka bye batalonda kasita ofuna ekyo ekifo baba tebasobola kujjako era kyobagenda okufiirako kyekifo eky'obwa kayidinaali n'ekifo eky'obwa paapa. So kiba kitegeeza nti Paapa Leo ono ebbanga lye lyonna erisigadde oba obulamu bwe bwonna obusigadde obw'oku nsi agenda bumala nga ye paapa gwe tulina paka bw'aliva mu nsi eno. Abangi babuuza lwaki Uganda teyakiikiriddwa. Munnange mu myaka gy'ayita ku kayidinaali waffe kayidinaali Emmanuel Wamala era y'ensonga lwaki teyasobodde kubanga y'omu ku baabwe bandibadde bakonsideringa ekifo kino eky'obwa paapa. Bapaapa abalonze wonna awamu babadde 133 be balonze munnange okuva mu nsi yonna. Bapaapa abalonze kinajjukirwa nti emirimu egisembeeyo Paapa Leo gy'abadde akola mu nsi eno abadde agikolera mu bifo bya South America
gyada asavinga nga bishop mu nsi eya Peru. Era eno nga kigambibwa nti yasobola n'okuba nti yamala n'afuna passport ey'ensi eyo eya Peru kubanga abadde aluddeyo nga ajaddukanyiza emirimu gye. Kinajjukirwa nti ono era abadde missionary. Bamissionary nkugambye nti missionary gye bakusindika byoba ogenda okukolera tosalawo tokolera mu nsi yo. So y'ensonga lwaki abadde takolera mu ggwanga gye baamuzaala naye instead abadde akolera mu ggwanga erya Peru. Kino kitegeeza ki? Bangi kye mutamanyi, ensi eno gye tulimu era yeeyongeddeko pulezidenti omulala. Kino bangi tebakimanyi naye ng'ate pulezidenti owa Rome oba Rome yaba Paapa, era kiba kitegeeza Roma efunye Paapa omulala. Bangi balinza okugamba nti ate kijja kitya nti Roma eri mu Italy ate efunye pulezidenti. Munnange ebintu byewuunyisa. Era mu nsi eno gye tulimu, the whole entire world, kigambibwa nti there is only one country within a country that has another president. So ye ensi ya Roma nti Paapa abeera pulezidenti era naye abeera n'amagye, abeera ne security eri mukuuma nga bw'olaba pulezidenti omulala yenna. Era Paapa mu nsi yonna ye muntu akkirizibwa ogenda kumpi mu buli nsi awatali kubuuzibwa. Era passport ye eba y'amaanyi nnyo. Kaakati Paapa Leewo ono yagenda okuba nga akulembera eddiini ery'Obukatoliki. Kamerengo asobodde okuba nga amuleeta era nga amuintroducingira eri abantu. Kino kitegeeza ki? Kutandika na leero agenda kuba nga yaddukanya emirimu gya Vatican era agenda kukwasibwa ekisumuluzo kya Vatican mu butongole. Baasiringa ennyumba abeera Paapa, bagisiringa nga Paapa afudde, so ekisumuluzo ekyo yagenda okuba nga yakikwasaganya. Yagenda okuba nga ate ya appointinga bakadino ne babishop mu nsi zonna ezeetoolodde. So omulimu gwagenda okuba nga akola gugenda bagwa amaanyi nnyo. Gugenda ba mulimu gwa maanyi era nga tugenda laba nti agenda kuba nga alina okurelocatinga adde mu Italy, specifically mu Roma, mu St. Peter's Basilica gy'agenda okuba nga addukanyiza emirimu gye. Nange webale kutweyungako era tujja banga tukongera information mungi akwatako no Paapa omupya. Wekumire ku DVC Live nga tweyongera kuweereza. Yes, tweno munnaffe eyekumidde ku DVC nateera nkwaniriza era